olutalo lwa Mini lwali lwakaggwa era nenzirika ne bantwala mu ddwaliro ekisubi ku lw'Entebbe. Tannalokoka kwewunya naye munanga tannalokoka enjiri gy'onyoma n'ogerega njagala okimanya okyawabulamu bwe. Kyenzijukira mu lutalo ekintu kyagwanga nti wejju ne kivaamu ebijambiya naye nga lisika ekintu ekirina omusaayi, buli ekirina omusaayi guno wekiri nga kikitema. Omusuubuzi nawa muzimbise kinoomu toddamu kubuna kibuga ng'onoonya ebikozesebwa mu kusiba amazzi nga Sheng Victor Plumbing Enterprise weetuli. Sheng Victor Plumbing Enterprises tulina water gutters, facer boards, hose ne PVC pipes wamu ne fitting waabyo mu bungi bwonna bwe weetaaga. Tusangibwa e Kawaala Katoogo Zone ne ku Hardware Plaza mu maaso g'omuzikiti gw'Abayindi. Essimu noti 787 42 75 63 ne noti 756 noti M55. Sheng Victor Plumbing Enterprise bwe tukuweereza n'osiima y'essanyu lyaffe. Story tunyumize show kusile mtia basebo ne banyabo amasile mtia basebo ne banyabo amoli mtia basebo ne banyabo mbuzi za bwentyo olw'embeera eriwo nti affenna abalaba sheeno atusinzira bitundu by'amawanga ag'enjawulo amwebala okubanga muli okugoberera embeera eno nga bwetambula wano ku Tell the Story tunyumize show awamu nange mpaji given Brian Kakati the Gospel Music Ministry. N'olwaleero tumaze okubanga twabula omanyi this show is all about news and stories about our very own Christian celebrities. N'olwaleero tumaze okubanga tumukuleetera olwaleero akwebeera nga oseetuka buseetusi beera nga toseetuka otudde abakira n'ali ewala mubaguliseeko abeere nga akusemberera asembera okumpi abeere nga anyumira show ey'olwaleero. Olwaleero twegattibwako omukyala gwe tukyazizza bamuyita ogenda mutegeera wabula gwe manya nti akola emirimu gino wammanga omuyimbi wa gospel amuzadde ate nga mubuulizi wa njiri. So kati kwebeera nga amaaso ogakuuma maggule n'obwongo bw'obuggule okubeera ng'otegeera byagenda okuba nga akugamba wano ku Tell the Story tunyumize show. Okay, baseba ne banyabo obutawananya kambagate ku mugenyi waffe olwaleero. Maama tusanyusa okulabako. Kaiso. Osiibye otya eyo? Bulungi sibyetya. Gye tuli. Obulamu obusanze otya? Obulamu bulungi. Weewaawo. Mukama akukoze bulungi. Mukama akolera ddala bulungi. Amiina yeebazibwe. Amiina. Kaakati oli omulabi omulungi kyemmanyi na kaakati ayaayaanira okutegeera gwe ani gwalengera mu sikulini essaawa eno. Mwanjulira amannya go mu butongole? Amannya Nanyonga Jane omubuulizi w'enjiri. Amiina. Tokyayimba gospel obuulira njiri yokka oba mu ngeri zonna obuulira njiri? Ennyimba kubanga mukama wange neesigisizza omulimu gwe ampadde ebimala n'okutontoma ntontoma. N'okutontoma oli mutontomi? Ebyenjiri byonna abatontomi nga tebatera kulabika biyitirivu nnyo nga tunagenda wala soka otutontomeremu bannange tuyinza okukibuusa amaaso. balamusizza nnyo mwenna abaagalwa abakyala n'abaami wamu n'abato. Amannya n'eddoboozi Nanyonga Jane. Obutonde bwange nali musirise nga n'ensonyi nnyingi zayitirira yadde nga mukyalimu entonotono ebikulu Yesu byankoledde tebiŋŋanya kusirika. Neebaza Yesu eyandokola nandibasanze wayinza okubalabako. Muli settaala gye muli ey'obulokozi bwe njibikira mu kibbo mbeera wa ttima kuba singa nange tebaagimulisiza ebirungi ebiri mu Yesu singa sibimanyi. Yo wange walokoka gwe yalokoka Mukama yeebale nyweza kyolina omulika kikubbako. Ebingi bye nnina bibyo gwatannalokoka. Gwatannalokoka simanyi kyeweesize naawe ayeewagawaga ogira weewaga awana kukakkanya Yesu amanyiwo. Bw'omanya amazima n'ogaganda ffe tetusalwa
omulimu gwaffe gwa kubuulira kuba oliyimirira wekka mu maaso ge nowulira agamba nti abalokole bantama naye nga womubuuza kye baamukola tayanukula. Okay, obanga ffe tuli babi mutuleke naye mukkirize Yesu gwe tubabuulira ali omu omulungi ate omutukuvu. Enjiri eno ey'obwakabaka ebunye buli wamu eriba mujulirwa gy'oli tolibaako kyowoza. Sitaani akutta obwongo ne weerabira nga n'obulamu bw'olina buli mu mikono gye. Yesu yakukuuma yonna eyo gy'oyita nakuwugula n'ebingi by'otomanyi. Gamba ne woba weebasobera mu mikono gye okugolokoka oba okuyitirayo. Na kino kimanye okulokoka kwe kwenenya ebibi byo byonna n'okubireka n'okkiriza Yesu Kristo omulokozi. Awo ng'ofuuse omwana omwagalwa omulangira oba omumbejja obwakabaka bwe. Ensi eno y'akaseera ekyo mukimanyi erimu ebizibu bingi nnyo ebitebeereka. Obulamu obulungi buli mu Kristo. Emirembe n'essanyu tubifuna mu ye kuba yeye mu byonna atalemererwa. Bwe twogera ebikulu by'akola mwe ne muŋoola nti tulimba ate we muwakana tetubanenya kubanga mukyali bwebwe ebyomunju temunnabimanya. Sitaani muwemukira omudduke omuweereza ebbanga kaki k'ofunye. Abaweereza Yesu ebirungi tufuna kyova olabanga bw'olokoka tosigala kyekimu. Ebyekirokole mu butuufu bikola kasita okkiriza Yesu n'omwesiga n'otambulira mu butukuvu osaba busabye ebintu ne byekola. Nze gwe mulaba wano ndi bujulizi. Yesu yamponya endwadde ezitawonyezeka ate nga ne mu bwavu nali nayitawo kubanga n'abavu bampitanga mwavu kyewuunye. Naye kyendi kati erinnya lya Mukama ligulumizibwa. Kugulumiza Yesu olw'omusaayi gwo ogwo gwa Nazaaleeti tukozibwa. Njogedde bingi mu malega ndeka omukwano gwa Yesu gwe gundaziyanya. Nga mmaliriza nawe salawo atadde ebintu biri mu maaso go okufaana obulamu weerobozeeko ekikusingira. Alonze okufa ofiire ddala fififi wenna ozikirire. Alonze obulamu ne bw'oliba ofudde oliba mulamu kubanga obulamu bwe obutadde mu bulamu bwa Yesu eyo insuwalensi oligino etakikulibwa. Tweyanziza nnyo oli mutontomi w'amaanyi ate ekyobutontomi baali bakiŋŋambako nga naye sinnakugwa mu buufu kukunnyonnyoka naye leero nkulozezzaako ngulabye. Ebitontomi kitegeeza olina bingi ebyenjawulo. Biyitirivu ebyenjawulo. Biringa bimeka? Bingi. Ebyenjawulo ebigwa mu buli kiti. Ebigwa mu buli kiti? Kati kino kyetuwuliddeko kigwa mu kiti ki? Kibulizi kya njiri. Kibulizi kya njiri. Kati ebyo ebirala bigwa mu biti ki? Era mu biti waliwo ebyasimbwa waliwo ebibuulirira abantu okukola waliwo weebityo. Biti bya njawulo. Iye. Wow. Atulaba essaawa eno ku Tell the Story Tunyumize Show yaayaanira okutegeera nti omukyalo ono omutontomi era omuyimbi wa gospel era omubuulizi w'enjiri Nanyonga Jane ye azaalibwawa? Nanyonga Jane azaalibwa sayidi y'e Kasenge. Okay. Ekyalo kye bayita Nakirama. Ekyalo bakiyita Nakirama? Nakirama. Kulw'e Kasenge? Iye. Abazadde bakyaliyo era be baani baba gye bali? Abazadde nninako maama taata saafuna mukisa gumulabako. Ddala. Yawummula nga sinnatandika kutegeera naye nga maama Mukama mukumye ye waali. Taata arayibiwa. Maama gyali mulungi ye? Gyali mulungi ddala. Talina ttabu okujjakola Buddo. Banneyiba ne Nakirama. Kyono kyamaanyi era kirungi okufulirako. Kakati g'obutoobo aki kyotayinza kwerabira mu butoobo era gwe wali mwana kika ki mu butoobo? Obuto bwange nazaalibwa nga ndi wa myezi 7 ne bambikka e Lubaga. Mukama n'annyamba n'ampisaawo. Ku mwaka gumu n'ekitundu nali ne maama wange ne nfuna akisidenti ne nkutuka okugulu kuno. Nga nina omwaka gumu n'ekitundu. Kati we nali mpeza emyaka 7 ne ndwala omusujja ogwa typhoid. Olutalo lwa mini lwali lwakaggwa era ne nzirika
ne bantwala mu ddwaliro ekisubi ku lw'Entebbe nga simanyi biri ku nsi naye era Mukama yanzize ng'olutalo lwa Miini lwakaggwa olowooza obulungi olowooza walinga mu myaka nalina emyaka 7 tobuuzibwa lutalo ate kati bayinza kubuuza olutalo lwali naye nga mbijjukirako kikyojjukira mu lutalo kyenzijjukira mu lutalo ekintu kyagwanga nti weddu ne kivaamu ebijambiya naye nga bisika ekintu ekirina omusaayi buli ekirina omusaayi guno we kiri nga kikitema kati newe mubanga muli mu bitundu bya njawulo ng'omu ali wali omulala ali wali oba wali ne wabaawo embuzi buli kimu kifuna obuzibu ekintu ekyo kyabanga ki bakikonekitinga magineti ey'omusaayi mu lutalo lwa Miini olwo lwe bayita sabasaba ekyo kyakubanga bezo kibayita sabasaba nga kigira nekigunda nti awo nekisaasaana nekisika awali ki era nga batusomesa oluwulira gwe galamira bwoti we yale ku ttaka nga kiwuuma kisooka kuwuuma bwe kikubwa ne kigwa nga kiwuuma kigira kati wekigwa nti ddu ebijambiya nga bifubutuka naye nga bisika omubiri gwaffe gwe gubisika wooli nekikutuukako kali nga bekimkale kotulya nga kiwuuma nga kuva ku ttaka genda okugira nti ddu nga mweyaze olwo olutalo lwa Miini olwo lwaliwo omwaka olutalo lwa Miini kale mu kujjukira ye 79 yali agenda oba ng'ayingira yali agenda lwamuggyako ate mu kuyingira wamanya okuyingira sibabimanya nnyo wano mu kugenda wano nabiteegera kuba kyalinga kyantiisa olwa Miini yalwananga n'abaani awo ng'agenda kuba yatufugira emyaka 8 juba bwe yavaako Obote yakomawo Obote n'akomawo bano ekisumba ekyo atweyanziza nnyo kafulashi kaakaako kaakati ate ku myaka 8 omusota ne gunuma gwe bayita essalambwa Katonda wange kati ogwo ne malira ddala ennaku 5 awaka naye kale oyinza obutakikkiriza naye tunze kyabaawo waliwo omusawo eyali nga anaaba mu ngalo n'anaaba ebigere n'ayoza engoye ze n'akuwa ebizze ebyo n'onywa nga bwatyo bwavumula emisota anaaba mu ngalo n'anaaba ebigere n'ayoza engoye ze zonna ezitugala kati ebizze ebyo by'oba onywa naye muna ebyankumira ennaku 5 awaka nga bikola ng'eddagala abagenda okulaba nga kale sikyategeera sikyamanyi biri ku nsi era ne banzirusamu eri eddwaliro lye bayita Kisubi okumala ennaku 5 kati omusawo bamugamba ki yali atuwuddiisa olwo yali atuwuddiisa oba yali ejje bwati abajja yali avumula emisota kati bwe ssalambwa zzibu bwe tebamala galivumula kati okumala ennaku 5 era baamulojja obukugu bamuyitanga Mwami Katende naye yafa dda nga nti ali Mwami Katende tell the story tunyumize tumaze okuba nga tusimbula emboozi ogiwulira tugenda kubanyumiza nga tuwa muno omukyalo n'omuyimbi wa gospel era omutontomi nga kwogasa okuba nga buli ekiwanjiri tell the story tunyumize mukyala Nanyonga Jane tuli naye ku ntebe olwaleero kaakati omukyala Nanyonga ng'okyalina kyogatta ku buto oba otunyumize tuwulire kwegamba obuto kyembumanyi obwo bujjudde ebyewuunyisa obuto bujjudde ebyewuunyisa naye nga mu byonna omukono gwa Katonda gwali wamu nange yadde nga nze nali sinaba kukitegeera era n'okukula kwonna ntuuke mu buvubuka ng'olabira ddala nti sitaani anjigganya ng'ayagala kunzita ate ekyomu maaso obuvubuka bwali butya obuvubuka oba obuto tulabye setaani ng'ajjeeyo
buli kyakulwanyisa alabe ng'akutemawo akusaanyaawo naye n'atakuwangula. Obuvubuka bwo bwali butya? Kati obuvubuka bwe naweza emyaka 17 egy'obukulu egyo emyaka egyaffe baakulabanga ng'oli mukulu okuliridde. 17 oyo muntu aba akuze. Emyaka gyaffe muneewe batwe balowooza. Kati ne bandabira omusajja okufumbirwa, omusajja nga mulwadde, obulwadde obwa siriimu. Kati omusajja n'asinga obulwadde. Tebamalanga bakebera n'abakebera nga tebalabika mwaka gwa 89. Olwo buba mukufunidde ogwo. Kati nze nategeera nti omusajja mulwadde era n'obulwadde abumpadde ngamba asobola kubeera naye wakiri gwampaddeko kammale nategeeza siriimu. Kati nezaayo ewaffe naye nga nkabira emyaka gyange ngamba ngenda kufiira ku myaka emitobe 17 nga sizadde na kunaana. Kati nga mbeera nkaaba kuba nali nakulira nga ndi Protestant Church of Uganda era nga ndi muyimbi mu kwaya naye kati nga neegendereza amateeka ekkumi nga ndi muwala omwegendereza ate erimu kulimu saagala kunyiiza Katonda wange naye kati labayo ekyantomera nga kinene ate ku myaka emito. Kati mukweraliikirira okwo nakyalako mu maka agamu naye kati mulamu wange bali bamusumba ne muganda wange basumba ekkanisa bagita Katalikirako Center ku Lwentebe. Kati n'enkyalayo nga baakalokoka naye nga boogera ebikulu Yesu byakola nga ffe newaffe nga tebiriyo nga bajja batotola kimu ku kimu naye nga binene tebamala ne bamaliriza ewa Kayanja Lubaga Miracle Center. Kati nze nekigwa mu matu gange nga nkyaniriza ate bwe neerinya nti wadde mukimu kyakiza okuwonera. Kati munnange nga nange nzirayo eka nga nnoonya akasente kange ak'ekiwala nalukanga budde mu lujja olwa kitange waliwo baaba wange yankuza kuba nakula ndi mulekwa nakula na baaba ye yankuza. Maama ye taata yafa akyali muto nga naye munnange yeegendera kaakati munnaye nenkola kinenduka obuggo bwe naweza transport nengamba sijja kugula nengenda nga mbuuza mukama nanyamba nentuuka yalinga overnight play yange erwawo lw'omukaaga olusemba mwezi omulundi gumu. Kati we natuuka wali nga ndaba abantu abayitirivu ennyo nenga ekitegeeza bye bagamba bituufu muli kyayongerera okuyimusa okukkiriza mu nze. Tebagambirako senta waali ekibaawo enkulu eno nga wakava kabuusu kukyambuka kwemwemu wetwajjanga bwe tuti netudda sayidi eno yawo sayidi yawo bakale sirimanyi nnyo okunyonnyola. Kitegeeza ekkanisa we yali si wewalaga? Ekkanisa we yali weeri essaawa eno si wewalaga? Wagenda wali we yasookera? Kaakati we nalaba abantu abayitirivu ennyo okukkiriza ne kwongera okuyimuka kuba nakyo kyali kyamagero gengi. Kakati okusaba ne kugenda mu maaso. Bwe twagenda mu maaso nagenda okanga buli kye baayogerako nzija nkiraba mpulira emizimu egikaaba gwe mulundi ogwasooka okuya emizimu egikaaba. Ndaba abalema batambula ndaba bwe bayisenga muzibe batandika omukola bati ng'agoberera omukono ngamba bani nange ngenda kukola ki ngenda kuwona. Kati siriimu yali wa myezi 6 mu Kayanja n'agamba olwo saagenda overnight naga buli ayemanyi nti alina siriimu ajje wano musabire. Olwo lwennyini nga wa myezi 6 mu mubiri nga ngenze nzirayo buli wa 6 nga sineesinga twayimuna akasente nkateeka ku bbali. Kati munnange oyo akyogera ninga nti wampadde najja kuwona ku bantu enkumulimu wano bonna bantegeere ku myaka gino gye nnina
bannange ne ŋŋamba nennemera wendi nga mpulira nswadde nga ndaba nga ne benninaanyi abantegedde kati n'agamba kyotidde abantu ng'asonga gye ndi kyokka nga jjukira abalala bagenze dde akatuuti kajje naye wano wendi wasonga nti otidde abantu oloolemera wooli naye awo ennyini wooli mukama wakuwuliza kuba nkyebuuza nti bannange antegedde atya yatandika okusaba amaanyi amangi ne gakkira kuno ku mutwe amaanyi oba nkugamba oba kiro mmeka simanyi naye nga gakkira ku mutwe ne kiyingira omubiri naye ngaowulira nga akasengejja akalimu amasannyalaze naye ku sipidi ennene ennyo gye sitasobola kulojjera ne bimaliriza nga waliwo ebinfuddemu naye nga saali mu mbeera ya kikyala kaakati nze neebulula ngende ndaba ekintuuseeko kiki ekyo ekintuseemu biki ebinfuddemu nze nengenda wammanju ekyanjawunyisa we natuuka wammanju nenziramu nenzijjamu ennika nga mulimu obuntu butono nga bwolaba otwoke pasikaado twenkana naye nga buli mutunyama naye nga bumu bukoze akajegere we buti akajegere nga buzze bukoze akajegere neewuunya naye nga kyama kati gwe nga natandika nti ebyo byogera nga tusobola kubyogera nga kyama kyange nnyo era netambula wino nga kyama tukuumira ddala nempesa emyaka 19 ne bandabira omwami omulala nno nga bakola gwakundabira nali ndina ensonyi ate nga nti abantu kati munnange kati ng'ani oyo abalaba ono abandabira abantu bakulu baali bakulu kunze nga babanga batya nga bazadde bamaama taata kale ng'oba abanjagaliza abannumirwa ate nga batya ne Katonda kati munnange ne bandabira kakati mami ekirala nga tunagendako n'owokubiri wali kwoli oli kuba tulaze nti emyaka 17 wali okyali muto obulwadde obwa siriimu tebwayingira mu myaka egyo 80 obulwadde obwa siriimu bwafulumira mu myezi 6 gyokka mu mubiri guno nga mukama asengejja nnyama n'amagumba namusaayi nafumyako obulwadde bwonna. Wategeera otya nti obufunyi? Nategeera kubanga wali okyali muto. Nali nkyali muto nategeera kuba era namanyira ddala ddala nti omusajja abadde alina obulwadde. Wali okimanyi? Ekyo nakimanyi oluvannyuma ng'omaze okumufumbira kuba yali agenda kumpasa byonna nempita nga maze okutegeera n'omukazi bwe yaliko era naye najja n'ayogera nange wayitambale n'afa omukyala naye kaakati ekisinga okunkakasiza ddala siriimu nali namufuna kunokola nti otidde abantu n'olemera wooli kati mpeza emyaka 35 egy'obukulu mukama wange anzikira ng'aŋŋamba yenze mukama Katonda we nakuwonya endwadde ya siriimu njagala onjulire. Mbuweze emyaka emeka? 35. Naye nga wamanya luli nti wali obufunyi? Nakimanyi. N'owona n'osirika? Nga sikyogera nga kyama era ng'okikubuulirako kozi nga naawe oliko wooyita mu mbeera eyo ng'akugumya nti mukama Katonda asobola okukola ki okukuyamba. Kati munnange mukama wange n'abanga manja tebyali byangu tebyali n'akatono nentuka omuga mukama kyama kyaffe babiri ndeka kyokuswala naŋŋamba bwebudde ebyali ebyekyama okudda mu lwatu buli omu amanyi nakuwonya njagala kunjulira naye oba ogaanye ekirala bwe kirijja sirikola ayogera ebyo ng'ate awonya ng'omukono gwe guwonya abalala nsaba n'abantu ng'awonya ye abasiriimu abakansa ye ab'emitima gye bali n'ab'emitima ye ne kansari ng'abantu bawonera ddala ye ninaamunaani kaŋŋonde neŋŋonda kumira oba oyinza okumira nsanafu kwewayo ku kugulu okuma n'okikotola omulungi obatandika okiwoza nti nga buli kigezo obadde tekyogera nti kati
bwe natandikira okukola osisirikanga Okuva oba ku 2007. leediyo nalikoko ku leediyo emu era nga njulira Radio ki? leediyo eri Lubowa FBU mu 2011 waliko omulwadde w'omutima ng'awuliriza ng'ali bubi ng'eddagala lye liringa eriweddeyo eyawulira obujulizi n'afuna obujulizi obwo n'agamba nti yesu ddala oba wakikolera omukyalo nga bw'ayogedde Nanyonga abeera eruwafu nange nkukkiriza nange omponye nzirayo ku leediyo eyo nange njulire banaye Mukama yakikola era n'addayo ku leediyo eyo n'agamba nga ye abijjukira bulungi nnyo kyokka nze sikyakola sikyabijjukira wajulira 2017 ye n'ajulira 2017 okutandika okujulira ku kuluseedi wonna wonna 2017 awamu ne bbaka tugoodi buli weeraga wonna nakati twabadde mu njiri nakomyozi naye kyenneewuunya obujulizi obwo okuva mu 2017 paka kati kubanga babuyaayaanira yadde bano abakulu abatutwala oli n'agamba topapa wampola abantu bategeere obujulizi wogezaako okwanguya nti opapinyo topapanga bagamba pulogulaamu oyo muwe obudde obumala kwegamba nenebaza ekisa kya Katonda nga tusukka obulungi Mukama byakola nga byemukisa. Tell the story tunyumize ladies and gentlemen, tukyalina omukyala omutontomi era omuyimbi wa gospel, omukyala omubulizi w'enjiri omuweereza wa Katonda w'amaanyi. Olwaleero gwe tuli naye omukyala Nanyonga Jane gwe tusharinga naye gwe tuli mu kunyumya naye mu mboozi ey'olwaleero. Tutwebaza beebaza gwe munnaffe ali obuli obwo ng'ogoberera ng'era ng'olaba wabula leka kuva ku sheno nga tosubscribinze. Subscribinga to YouTube channel eno, subscribinga, likinga, commentinga, naawe okyayinza okuwa endowooza yo ku sheno. Mukama akutuweera omukusango okukola byonna. Give it try and tell the story. Kaakati story nkyagyongerayo ddala kubanga story eyange mpaamu. Kaakati twali yali 92 nga ndi lubuto lwa first born wange. Ngenda mu ddwaliro e Rubaga okumya eddagala omulundi okusooka. Bansangamu nga nina puleesa ya waggulu nnyo nga batandika okunneekebejja nga batandika nga 92 nga bagaa nti ndi muyi nnyo bw'essaawa yonna afa. Kaakati ne ŋŋamba nze nga nneewulira nga bwe nneewulira nga omuntu bw'ati bw'afa nze nga mpulira nti mulamu. Ne banteeka mu kasenge bakayita Monica, tebaŋŋanya kwogera, tebaŋŋanya kusitukawo kudde bakola lususu buli kimu nga nkikolera awo. Ku puleesa yange mbungi nnyo bwe ssaawa yonna mbunfa. Kaakati baagera akaana kakuze abasawo badokita kati baagera akaana kakuze ne bantwala mu kibiina. Nembaga mpeyo gyanzizale kubanga tesobola kuzaala. Ekisolo n'akuluma bwe kiti nga puleesa ekuza. Ne bantwala mu theatre. Kati nze we natuuka mu theatre kalaba nsamba nnyo ng'amagulu gesika gadde eri amaaso gakanuka nkola bwenti nze manyi kalifoomu. Kaakati munnange ngenda okuya sikyasobola kussa nze manyi kalifoomu lwaki ekyantudde mu theatre. Kati dokita n'agamba baali bamuyita Lwanga emyaka egyo naye bambi yakufa ate teyalwala bwangu nno ddala. Kaakati n'agamba banne kyonafudde amazze naye kitalo nnyo nga mpulira neŋŋamba nzaawulira neŋŋamba kambalageko kati njagala okubalagako nti banaye nga mpulira ndi mulamu omubiri maze okuvaamu. Kati awo ate nenzita erinnya lya Yesu eri munda nga nzita erinnya lya Yesu bana erinnya lya Yesu ne linkomyawo omulundi omulala ebyaddala mu bufunze wafaako n'ontuukira. Dokita n'ambuuza obadde okomyewo otya engulu ne mugamba nkuwulidde ng'oyogera nti kitalo nnyo ofudde n'enfuga erinnya lya Yesu. N'ambuuza oli mulokole ne mugamba nti kati nkyewuunya mu 92 dokita ng'amanyi
Yesu asobola okujja omuntu mu pulesesi eyo gye nalimu abawa abalokole ekyo nakati kisomozi kyenda mu emeka mu ebiri. Dokita yali mulokole? Dokita teyali mulokole naye ye amagezi ga dokita gaali gamanyi kimmaliriza emirimu gyange. Agenda okulaba ate nga akomye omubulamu n'akyewunya n'ambuuza nti oli mulokole? N'omwana okula nti ye kati awo ne banzigyamu abaana ako ne bannongoosa ne 93 nenzirayo. Baali bagenda okunsala nga bantwala mu thiyeta n'ekasindika. N'omwaka oguddako nenzirayo era ng'embeera y'emu baagala okunsala nti olwa puleesa era ne musindika. Ogwasooka bakulongoosa? Iye. Ogwaddako n'ozaala? Nga bantwala mu thiyeta. Nga tebakulongooseza? Iye n'ogwaddako. N'ozaala nga tebakulongooseza? Kati ogwaddako oyo omwana ow'okusatu. Natuuka lwali lunaku lukulu eno gye bayita gavumenti nga lunaku lukulu. Kati abasawo nga bagayaala we wenyoola we bakutunuulira n'oddirawo ku katebe n'otuula nga bamulabira mu ddoozi zaabwe. Kaakati wajja omuwala yali mutoototo ng'ayiga omusawo kaagala nti naye bannange omukyalo ono kazira nga temunnamufaako wamma maama jjamu nze nkukebere. Kati nali nga nyambala gomesi kubanga omwami gwe nali nafumbirwa yali mukulu taata w'abaana bange yali wa myaka 5 mu 3 nze 19. Kaakati gomesi nsiibamu kaakati muno olwasumulula ekitambala kya gomesi wenti nali nga asumuludde omwana n'ensindike omwana ng'ate munene ng'agenda mu kilo 5. Kati omwana eyaddako omwaka ogwaddako bebi wange asembayo muyita bebi kubanga yasembayo kati wa myaka 25 era naye baali bagenda kunnongoza nga bataddeko n'akapiira n'eccupa ey'omufiyeta dokita nindiridde era nako nenkasindika. Kati akaana ako kaba kaavula taata waako n'atandika omukyankalana nga tayagala abalokole tayagala nsabire mu kanisa y'abalokole ayagala nsabire mu kyaki oku Uganda. Kati ate nange nina ebyama ebyange kale yadde sibyogera kati nga byenzise kubuulira naye nga nange mmanyi nti waliwo Yesu ow'abalokole ono alina byakolaki byankolera nga sita Yesu w'abalokole. Kati neesaa kyatuuka ng'abaami n'agamba Yesu musajja nange ndi musajja kuba birirondako mu butuufu nga nina entiisa ya mukama wange. Yali nasoma ekyawandiikibwa ekyanyambe nnyo babiri bali bakukitanda kiri omu alitwala omulala alisigala. Bannange kyekyampubukumu nange ngenda n'ensirija kati ninaaba nesigaali maanyi gange. Omusajja amaze okuzimbira ennyumba olinako edduuka oli mutunzi wa kyalaani kweganga obulamu bwe bwandibadde ng'obugonvugonvu naye okumalirira okusalawo genda ne Yesu ekyo kyali kisa. Mukama yali ateekateeka ebire bifaanana weebiti era wendaba emirimu gyankozesa ngamba nti Mukama weewuunyisa. Kaakati mune mu mwaka gwa 97 n'entandika obulamu obujja bwe nali simanyidde. Olwo omwana wabbanga ki? Abaana bali banasingako obukulu nga wa myaka 5 naddako asembayo ng'ayagula. Kati nga sijja kuddayo eri baaba eyankuza kuba nakula ndi mulekwa nga nnyamba kati mutwalire empeekeredde ennya neŋŋamba kati eno gye mbeera emakindi eruwafu ngaaliyo ekiyumba kya jjajja ekifulukwa. Jjajja yazaala taata kati jjajja gwe sizaalabako kuba ne taata naye simumanyi saakolaki yafa wendi naye nga nali muto nnyo nga simumanyi. Kati jjajja yazaala taata yalina ettaka emakindi eyo ye kati wembeera kati naye nga mulimu ekiyumba nga kifulukwa nga kitonnya nga tekiriiko biggala nga okwebaka tuterezaako ejjinja oba ekiti wano we bayingira olugjawo fenno ssebo ne twebaka bane Mukama n'atukuuma. Kakati nembeera mu bulamu bwekutyo mu bunaku nga nzasinga obunaku ku kaalo mu bwavu nga nzasinga obwavu naye nga bankuma nti ndi musiru naleeta abaana b'omusajja ekiyumba kibadde bwe nandikuuddemu
niba nemukama wange Yesu yatuleka kozi nze ebiseera ebisinga nakaaba nali mukaabi nnyo ennaku yanzijula nzenna nga newe neebuzaabuza nti era olutujjo gati omukazi lwanga alabika alina ennaku kaakati nenga nti kale kanyoze Yesu oba mukama yantegekera kubonaabona kamunyweze nembe kukungula bibiri geyeena naki n'okubonaabona ku nsi kati nze waakiri kambonere ku nsi ngende mu ggulu muneenenyoza Yesu mu mbeera eyo naye nga simanyi nti kyendiko kituufu munnange Matayo 6 essula ya 3 ega tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda n'ebirala biritwongerwako nze nanyweza Yesu n'agenda ng'aleeta buli kimu mwekyo ekiyumba ekikadde abaana bato sirina mulimu sirina nnyamba tewali ali ku lwange buli omu andabanga ekikazi ekisirusiru ekyaleka omusajja mbu kubanga Yesu kaakati omuntu mukama gwe yasooka okwetambulamu bwange nga ye alina omulimu naye ng'alina abaana abo nangamba ndabiranga ku baana bange mu kiseera kyemba ngenze ku mulimu ze ntugulirenga emmere babula omukyala n'atuguliranga emmere enva buli kimu obulamu ne bugondagondamu nga nange nina kintuusa abaana naye omulimu gwange gwali gwakuba bulooka neyigiriza okuba bulooka okusamba obudongo nga si byangu mwagana emujje mulabe tulina ekyenena mu kitundu mwali mulabyeyo omukazi asamba obudongo nti nedda nti bannange buno yazze wano ku kiyumba ekirali naye nga nze nga nti waakiri yonna kanzikole naye nga siswazizza ki mukama wange niba ne mukama nankuusa mukama nampeera ddala omukisa era omukisa nga bwe ndaba kuba mukama yanyiisa ebyo nasigala byogerako bwogezi naye nga mukama Katonda yanyiisa. Tell that story to give us a show. Mwebali kugoberera yakatwegattako tuvaako nga tonna subscribinga likinga commentinga this YouTube channel in Uganda the YouTube channel kikoleko leero werenga okufuna obubaka obufaanaganako bwe buti werenga okufuna amawulire n'ebikufa ku baserebu bo abakristaayo ng'osinzirawo wenyini wooba oli yawo okikulirawo tegedde munange so kaakati tukulabyawo nga obulamu butandise okutuuka ekira kyembali njagala okumanya atukulabye wali ng'ogenda mu bufumbo ng'okyali muto myaka 17 bakutwala mu kintu omusiki otannaba kubalede ekiri kyotanaba kuyaayanira kwesikira bakikusembereza olwo wafunako ko kadde akabeerako ku ssomero ku ssomero baba wange oyo eyankuza yagezaako nnyo nampeererako nsobola okutulako P7 nga njagala nnyo okusoma naye ng'obusobozi tabulina kuba ne yalina abaana nga nabo taata baabwe yafa naye nkaabanga amaziga ngankabira okuyingirako siriya naye tekyasoboka naye n'atwala ku kyalaani n'enjigayo ekyalaani okifuna bulungi era ndi mutunzi nali mutunzi naye emyaka giweze 5 oba 6 mukama wange n'akingobako mukamawo aliwa yenna oli atulaba mukama wange Yesu Kristo Yesu n'akugoba ku kyalaani nanzijiranga mu kirooto nga ŋŋamba yampitira kukola mu sijja kubeera ku byange ng'abantu be bafa abantu be bazikirira tinina kukola mulimu gwe banne tebyali byangu kubanga omuntu nga gwe maama gwe taata olina abaana okulaba nga tosobola okulekayo omulimu naye byali bikaawu ng'obubaka buva eno gwe oba waloose n'omulala najja n'akubuulira n'ow'egindi n'akubuulira nagenda okulaba nga bikalubye Yesu yajjanga atya okukugamba omulabanga mu kirooto ng'ajja n'embooka akugoba gagamba bba ku kyalaani nga nkyaseka kati mukama wange oyo waaba ayogera nange ebyemirembe
ng'osooka n'owulira embeera y'obudde empeweevu ennyo gye sitawuddangako mu musi muno. Kati awo ne wajjawo ennyimba ezisinza. Oluyimba olusinza ng'amaloboozi malungi nnyo. Ng'ani asinza gwe? Ng'oziwulira buwulizi nga oziwulira mu matuugo. Kati ogenda okulya ng'eddoboozi lino liyitawo nga ligamba kye likola kifaanana we yali aneeyanjulira bwatyo bwe yaŋŋamba kyajja bwe kityo. Oluyimba ne lusinza mu ddoboozi eddungi. Nampita nti Nanyonga. N'addamu nti Nanyonga. N'addamu nti Nanyonga. Yenze Mukama Katonda wo enkuyise mu mbeera era n'abeeranga wamu naawe. Bannange omusajja muzigwa. Omusajja muzigwa. Olwo akuyiga wayiseewo bbanga lyenkana ki ng'omaze okulokoka era mu bufunze olokoka mwaka ki? Kaakati okulokoka saakwetegekera nga wekugaye nti nagenda lwa kizibu kiri mu mwaka gwa 89 nze nnoonya Yesu awonya ekizibu kye nnina. Naye kati we nayingirayo ne ndokokera ddala era sijjukira nti nayatula. Nze nagenda bugenzi mu balokole nange ne ndokokera ddala saddamu kulinnya mu kyaki Uganda. Kaakati okumpita okuneeyanjulira nali naakavaayo mu bufumbo omwaka ogw'97. Wakati mu kubonaabona wakati mu kinankakasa naŋŋamba nti sikola ki okunteeza. Olwo lwakweyanjulira nanneeyanjulira 97 kati zino ennyimba ezimu kale atannalokokayo nga taliiko naye mulimu ennyimba endala ojjagenda oziwulira mpola mpola kubanga ezimu ziri mu studio n'atandika ng'ozissa. Kati engeri gye nalinanga ennaku ennyingi nga mbeera mu kukaaba otyo ne tubula ng'oli mu buliri. Kati luyimba ate lwe lukola ki? Luyimba lwe lujja abadde akaaba amaziga ate ng'ozuukuka ng'onoonya katadooba gye kali ate ng'okwata peni ng'owandiika oluyimba. Waba tosobodde nga wasobodde kukola eza tadooba obudde oluba okukyawe buti ng'owandiika oluyimba. Bwe kityo. Banna kyewuunyisa oyogedde kulimba atannalokoka nkwewuunya. Oli munaffe ali obuuyi buli yali etaaze okuwulira kapera k'oluyimba olwo. Atannalokoka nkwewuunya naye munnange atannalokoka olinda ki? Tuweemu tulye. Atannalokoka nkwewuunya naye munnange atannalokoka olinda ki? Enjiri gy'onyooma n'ogyerega njagala okimanya okyawabula mu bukwe. Atannalokoka nkwewuunya naye munnange atannalokoka olinda ki? Enjiri gy'onyooma n'ogyerega njagala okimanya okyawabula mu bukwe. Olw'ekitundu tetuliko omusanga abali mu Yesu kubanga yatufuula baddembe. Kyetuva tusanyuka ne twennina anti tuli baana baddembe. Twagulibwa musaayi gwa Yesu egologosa yatufuula baddembe. Atannalokoka nkwewuunya naye munnange atannalokoka olinda ki? Enjiri gy'onyooma n'ogyerega njagala okimanya okyawabula mu bukwe. Kayimba kalungi naye bali mwami kuyimbanga buyimba obulungi bwe butyo. Yesu agulumizibwe. Weewaawo. Ojja ddi mu kibuga Kampala okuva eddala eri mu kyalo okugaa nti kati kantuule wano era bwe wadda e Kampala watuulira waddala wennyini amakanda wagasimba? Okujjira ddala mu Kampala najja mu 97 kubanga omwana we yamala okungoba nga sikyasobola kuddayo ate eri gye nnakuira. Ye omwami yalinga wa mu kyalo eyo? Mwami mutunge era gyali. Waawo akyaliyo? Omuwulizaako? Weesembayo kumuwulizaako? Tegunawera munsi. Kati yatuukako ekiseera ng'alaba Mukama alina gy'akoze naye n'alowooza owaayo kuzisa ogambe owaayo mama w'abaana omeeweeka n'abaana nno. Kati nze we navaayo mukono gwa Mukama gwe gwali gunnunudde kubanga seeri nti oba yasasula nti oba ndi mugadde.
ate nga yalinanga abakyala balala bye yali asoose okukolaki okuwasa n'empeta yalinayo ow'empeta omukyala w'omukulu naye kati ye yawummula kati nze bwe navaayo nange namanyira ddala nti mukono gwa mukama gwe gunsimatudde ekyo kyo nakimanya era nga tewaliyo gamba nti ate nzireyo naye ye alabye Katonda wange alabye Katonda wange alabye Katonda wange amulabyeko n'agamba nti omukyala oyo eyali mukyala wange alina Katonda alabye Katonda wange kikumi ku kinyo waakyo nekyebaliza Mukama Katonda atandika kuswala kakati olwaleero maama Nanyonga abayimbi boolaba abayimba olwaleero amuyimbi kigolaba nga ye waali agadde oba oli awo okukolako naye kolabo obimanyi okuyimba muko naye awamu muyimbi kyawo golaba nga ye muli okiyaayaanira okuyimbako naye abayimbi abayimba gospel webali era nga nandibaagadde naye kati munda munze mulimu nnyo obutegomba kufaanana mulala kubanga mmanyi nti gundi ye gundi ate nze Nanyonga kati nga mmanyi nti ekyange kyange n'ekyoli kyoli kati ekyokwegomba nti okuyimbako n'oli ekyo kyo kiba tekinanzijira kuba siri muntu nekkiririzaamu nti oli y'oli nange kati bw'ogattagatta olina ennyimba nga mmeka ennyimba ziri 4 ziwera 40 nakalikodingako ziri 16 eziri recorded ziri 16 then zo nga zoyagala okurekodinga eziri redi ziri 40 osunsulako otolako obutoozi omwoyo wa Mukama yakulungamya nti kati kino kyekiseera kyalo kati nti kyekiseera kyalo nozitegeka notwalayo mu studio kati mu bufunzo olina ennyimba 16 ezaakaggwa kati okuyimba kuno okutandika mwaka ki okuyimba nga bwe nkugambye ti wakati mu maziga n'okubulwa otulo nga yassa nnyimba wakati mu kweraliikirira assa nnyimba osobola okusoma bayibuli bwoti ogenda okuvaawo ng'akuwadde luyimba ebbanga ddene naye ng'ate okulikodinga kutudde obudde bunene nnyo olw'obusobozi kino mbadde nze maama nze taata oba tusobola kubikwataganya olwo kuyimba 16 nyingi nazo sebo olwo kakati zo okugendako mu studio mulundi ogusooka ogendayo mwaka wakayita emyaka 5 tegeeza emyaka 5 kati ng'oyimba naye ng'ate siga nti oba nsikise nenzitwala ku leedi kati namalo zirikodinga kuba mbadde nkola ennyimba 5 n'embeera nazo kuyimbako ku kuruseedi kuyimbako mu kyaki kale bwentyo nga sinnagolokoka kaakati okugolokoka okutwala ennyimba ku leedi sobole n'okulaba Mr. Kagaati Mukama wange yamala kuŋŋamba naŋŋamba nakuwa talanta n'ogikwata n'ogiziikira mu ttaka neŋŋamba nfudde Mukama wange aŋŋambye awo neŋŋamba nti kangolokoke nengolokoka kitegeeza kaakati ennyimba obadde ojja olikodinga 5 bukyanga otandika okuyimba emyaka 5 okujjako waliwo oluyimba lwe bayita Yesu akomawo olwo ddyo mulokoke Yesu akomawo enjiri ebabuulira lwaki twetolokoka ebyensitonizibwa bw'olina okubyereza kugeyeena n'eggulu kiki ekinaakusingira salawo olwo ddwo nali ntegeka okukola tannalokoka viidiyo katumaze okuteekateeka bulungi nnyo wabula lunaku Mukama wange n'alussa Mukama wange we yalussa mu kirooto
nenzukuka nga nkyaluyimba nenkubira agenda okwata vidiyo nemuga nti waliwo ekiguddewo kirabika luno mukama wange lwayagala lwe luba lusooka kati nengenda ndulikodinga mu bwangu ddala ddala era nembanga lwe nasooka okukola vidiyo kubanga lwakkira mu kaseera ate ke nandikoleddemu atannalokoka nenga nti kati mukama wange luno lwayagadde lwe luba lukola ki lwe luba lusooka okukolebwako ku vidiyo era n'oluyisaawo tiyozanolokoke yesu akomawo mangu ndiryewabulira bakifetolokoka ebyensi tebikutwa gwalina okubyeresa kukeye naneggulu kiki ekinakusingira salawo ndongo nekaaba weyagalidde mu kuweereza mukama kakati olwo maama Nanyonga olwaliro wakayita emyaka 5 bukyotandika okuyimba bw'ogattagatta obulungi olaba mu myaka 5 ogenda kuba otya? nze ebyange bye nandibadde ndaba mukulaba kwange biteeka ku bbali naye nenyimirira mu ekyo mukama wange kyaŋŋamba oba kyansuubiza nsi ey'omwoyo nina kyenengera kinene kubanga byaŋŋamba binene kwegaana omwewuunya nogaa nti bannange nkunjagala nnyo nze binene era nzikiririza ddala ekyo mukama wange kyanjagaza kigenda kuzaalibwa kirabisibwe mu nsinga ye bwakyagala amazima ddala olw'okulumisa erinnya lye kubanga yagamba yajja okulonda abasirusiru oba abanyoomerwa akwase ab'amagezi ensonyi kati weneetunuuliranga nze byonna gye nvudde obutuufu olabira ddala nga ayagala kukwasa ab'amagezi ensonyi amazima. Tell the story tunyumize tubebaza bannaffe betutambula awamu era betutambudde nabo okubira ddala eri gyetwatandikira paka eno gyetutuuse kati mwebale nnyo mwebale ddala okubanga mutugoberera wabula tokola ensobi n'ovaako nga tusubscribinze kubanga singa oba ovuddeko nga tusubscribinze ojja kusubwa emboozi efaanaganako ng'eno okuva eri ba Christian celebrities abalala abagwa mu kkowe lino. Tell the story tunyumize tunatera okuba nga tuli mu kuwumbawumba tunatera okuba nga tukusiibula omukyala Nanyonga Jane gwe tuli naye leero maama mu bufunze kati kuwaali yagadde okutuwa oba ketwaliisa akatalekeka keekano kubanga nze ndi mubuulizi wa njiri mukama nesikisizza omulimu gwe buli kanaku gwe mulimu gwe yampitira naye yesu akomawo mangu ddala olina okutambula nga weekesereze gwali eyampuliriza ebya yesu si byakuzanyiramu oba obadde obizanyiramu kati ke kaseera okusalirawo ddala obeere nga weeteeseteese kubanga tomanyi onakulwa ekyo kyokka kyenva kukkiriza yesu kristo ate n'ekirala yesu alokola era awonya ebyaddala ezo endwadde aziwonya ate sinze nzekka n'abalala biri mu firimu maama si bya firimu nakutuzaamu buzamaani kati waliwo omulundi ogumu nali ku kuluseedi mukono nga njulira nga obujulizi obwo bwe mbukuwadde afunyemu ogenda kufunamu omuntu omu ng'ali ku ndiri naye nga bakyusa mukyusi yawulira nga ekyo kimweyambulako nga obulo ekimalira kuno ku mutwe ekimufulumako n'azuukuka n'addamu amaanyi n'atandika obulamu ne bukomawo yali ku ndiri era ku luseedi eyo saidi zeeyo bantawanya nnyo buli kadde baba bantu kyogenda okuweereza nakati bandi bubi embagamba sinnafuna kadde tuyitirawo ku nnyanja eggaba waliwo awo ekyalo kye bayita busokaawo ekitundu awo we nali ku luseedi era yali yabbanga tugodi nga ndiri
kati mukwana ali ebintu bino si byakusaaga. Mukama Katonda asumulula abantu be. Buno bujulizi naye bw'oba okkiriza onaalaba bulabi ng'ekibadde kikutawanya tokyakiraba. Onaalaba bulabi ng'endwadde oginoonya tokyagiraba. Ebisiraani oba nnaku nga tokyabiraba kubanga aliwo n'abajja waka nga bannoonya. Oli akuyambya nti wabuulira enjiri mu katundu kaawali nti neeziramu ebigambo ng'otuuse okwatuza obulokozi n'otusabira obulamu bwange bwakyuka. Kataleke kaakafe. Kaakati tweyanziza ne tweyanzeege maama. Era bwe walibaawo omukisa omulala okujja tulweko ne bitunyumyako tulijja. Naye olwaliro tweyanziza ne tweyanzeege. Amina nange neyanzeege abatuwuliriza n'abatulaba tweyanziza nnyo tweyanzeege. Akatukkirize nti ababiwulidde bafunye ekyokuyiga. Mukama akyawonyeza ddala era akyakola ebyamagero. Kitegeera ekiba nti ebyo eby'ensonga bye yakola mu bulamu bwo n'okuwonya kwe yayolesa mu bulamu bwo kwaliyo kitegeeza neera akyayinza okuwonya. Akyakolera ddala kubanga era nze ebiseera ebisinga essimu yange tevaako naye oba olijja nti tusabireko ku kino tusabireko olukeera okumakya ne babuuza nti yali atya nti nina lwamusabidde n'atereera. Kwega Mukama emirimu gy'agikola agamba mu Yokaana 14 olunyiri lwa 11 tiwakiri tumukkiriza olw'emirimu gyokka. Emirimu gye agikola naye lwakuba abantu beffe talina kukola kukkiriza. Amina. Tell the story tunyumize awo yo olwaleero olwoza tunasookawo wano nze Patrick Brian Kakati the Gospel Music Apostle. Bwetyo bwe tutambuke n'omukyala Nanyonga Jane, omukyala omutontomi omulundi wa gospel era omubuulizi w'enjiri. Bwetyo bwe tubadde tujja kusookawo wano Mukama abatugumire mwerawa. Omusuubuzi nawa muzimbise kinoomu toddamu kubuna kibuga ng'onoonya ebikozesebwa mu kusiba amazzi nga Sheng Victor Plumbing Enterprise weetuli. Sheng Victor Plumbing Enterprises tulina water gutters, facer boards, hose ne PVC pipes wamu ne fitting waabyo mu bungi bwonna bwe weetaaga. Tusangibwa e Kawaala Katoogo Zone ne ku Hardware Plaza mu maaso g'omuzikiti gw'Abayindi. Essimu noti 787 42 75 63 ne noti 756 noti M55. Sheng Victor Plumbing Enterprise bwe tukuweereza n'osiima y'essanyu lyaffe.